ngamba nti waliwo ebirumira omulenzi yattibwa kiki ekyatuuse bwatu kakati tutandikire ku mboozi weetandikira emboozi gye mutambuza nti omwana yali aleese kamuli ka Valentine ya bulimba yali aleese eki omwana yasangibwawo omwana wawaka kakati ekizibu kye twafunye ku mboozi eno kiri bwekiti Martin omugenzi omukama amuwe ekiwumulo eky'emirembe amiina naye omutima gwogwo Katonda agutaasa abaana abalala bangi omutima gwe guli gutya okusinziira ku biri ku ground Martin abadde n'omutima omugumu Martin yakola kyekituufu omuntu omu yangaye nti Martin yatuuka mu maka ga Sezaala ennaku z'omwezi nga 5 December taata ngaaliwa taata single father akola safari abaana ayina babuwala kati ayina ensonga bbiri akola safari ate abaana ayina baki tewali akuma baana oli yangaye nti omumwa guno oli bwakulaba nnyo n'abaana ayinza otandika okukulowooleza kati awakabadde tabeerawo nnyo wadde ate akola ki safari maama w'abaana yagenda ku kyeyo Canada tewali gwe balekera baana bano bakuuma kakati oyinza okugamba nti omuwala ono Tina yabadde omukulu okategedde bulungi kakati ekyokubiri omulenzi mutuufu naye ate omuwala ali mu vidiyo mukyamu omuwala si yono omuwala si yeye kakati omulenzi atebereza okuba nga yatuuka mu nnyumba ya Sezaala ng'ennaku z'omwezi mmeka akuume ku banne nedda alabe mukyala we ate laba kakati n'abeera mu nnyumba eyo kuva nga ennaku z'omwezi 5 mpaka ku lunaku lwe Sezaala bwe lwakizuula nti waliwo eddenzi eriri mu ki mu nnyumba ye Sezaala bwe najja n'akuba eddenzi okujula okulitta baneiba be balimutaasaako eddenzi ne ligenda maama waalyo n'alijjanjaba yafunako ne ku bujjanjabi kaakati wuliriza mboozi nze nkola kize nyumya mpulira eddenzi bwe mama n'oddikuba ojjulo ditta baneiba ne balitaasa ne ligenda lijjanjabibwe bwe ligenda okujjanjabibwa liba terinnawona ne likomawo mu nnyumba y'emu mwana nga abadde mugumu gye baalikubiramu kati guno badde bamukuba gwakubiri guno gwe gwokubiri ensi gweyogerako naye nga teyajja ku Valentine kati anti tubala ogwo gwakomyewo ku Valentine anti kati tosobola kubala guno nga tomanyi mboozi gyekoze eki gyevudde so kati guno taata gwamukuba gwamusanga mu nyumba n'amuggalira mu nyumba n'amukuba paka we yamutta gwali gwakumeka gwakubiri ekyokubiri ebigambo nti omwana yali azze ku ssomero n'agamba addeko alabe ku munne omwana teyalipootingako ku ssomero ebigambo nabijje ku administrator yennyini n'agamba nti teyamuggyako tebamufunako ku ssomero kaakati mu bibuzaabuze ebikyetaaga okunoonyerezaako era kati byenzira y'okunoonyereza abamu bagamba omuwala abadde asomera ku Hillside nga n'omulenzi asomera ku ki ku Hillside ku kwogera kwange wakati ne administrator yeegaanye omuwala nti bo tebamumanyi nti bo tebakola ki tebamumanyi fumite emboozi kategedde bulungi kibuuzo kyawe gapu kyendala erimu awo endala taata aliwa taata yadduka emboozi wagifunye kusinzira ku batuuze n'essomero n'abakulembeze abamu kakati famire y'omulenzi ye eri kuki okusinziira kuigwe nayogedde ne ku kya famire y'omulenzi maama w'omulenzi yajja waawo nga balazimaze okutta omwana we kakati challenge gye nalabe mu mboozi eno maama ne taata w'omulenzi bayawukana maama ne taata w'omuwala bakola ki bayawukana kyovola nti omulenzi oli single mother nono single father omulenzi asobola okuva ewa nnyina n'agenda emyezi ebiri nga maama tamanyi gyali naye ndowooza mu kirowoozo ng'alowooza omwana ali naani ali kusoma oba ali ne muzadde wo okubiri kakati mweyo embeera yonna this does not justify kikolwa kyakolebwa kutta muki mwana naye mulimu emboozi nnyingi ezitannakola ki ezitagatta bo baneiba katono omwana gwe yemola naye ate yaliwa ono ye munne ekyokwemula tokikasuka nnyo fena tubaddeko mu vidiyo ebaana babikola anti kati titwagala tumanyi kati ono ye wa Luganda kwoli naye muyizi munne muyizi munne ne si yeye so baneiba bagamba bandyagadde kale bonna baana bawa munnaabwe amateeka gakole ki gamukoleko
olw'obusungu obungi bweyakola ki wadde nga nabale bagamba naye bannaye n'obulagajjavu wakati mu bazadde bonna bwasukka nti omwana ava atya mu maka ge emyezi ebiri nga tomanyi gyakola ki ekyokubiri omwana adduka atya ewaka nga amadde yakamala okuwona ate n'addayo gyakoze eki then era n'ekibuuzo omwana ono ow'obuwala omutima omugumu bwe guti oyingiza otya eddenzi mu maka ga kitaawe egyo emyaka naawe togimanyi egyo emyaka nga giwaga nyumba si mu nyumba sayima abaana babikola nedda maama ngaddala ng'akimala kati tewali aliwo ennyumba yagirirako access atandika owulira nga ye nannyini nyumba ekyo kiddayo eri bazadde kino ngenda kikigamba ekimu okwonooneka teri muzadde akulinako ki control naye waliwo ebintu ebimu omuzadde nga olina obiteeka mu mwana nga muki nga muto waliyo amaka nga paka nakati nga shadi yabuddayo ewa kitaawo okimanyi kusaba bbiri ennyumba ya muzeeyi ebeggalwa ekyo kikuli mu bwongo ne bwokulootya at least ne bwokuloga muzeeyi banaye nawe ndagako naye naasobola okudda enagamba oyogera okubira omwana n'akola ki kakati taata biki bye wayigiriza abaana bo ng'obakuza okwonooneka kwo tekuliiko garanti naye effort yo bino bye batadde mu baana kale oluusi oyinza obutamunenya nnyo kubanga tekiri mu basajja kubeera nga baguluminga abaana naturally abakazi ffe tutera nnyo okukwata single father kitegeeza olina okukola byonna bukwetimbye okategedde bulungi so okunoonyeza kukyagendera ddala mu maaso okumanya ddala ebiki ebyongera okuzuulibwa naye nga sofa ekiriwo tewabeerangawo kalulu kamuli ka valentine just lunaku lwe lwakolaidinga omukulu abadde ayina omuze ng'abantu bwe bajjanga adduka wansi wa kitanda kati tumanyi kitanda kyani oba kyasezaawe ekyomuwala njagala kutumirako ku baana ab'obulenzi ng'omupiira muguvuga paka mu maka g'abaana ab'obuwala neba n'emyaka egyo giwaga bajja kusanga mu ddeeka bakuku obeera omanyi gwe mugezi kale musibe bulungi mweraba